Yesu mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya Yesu akyadde ewa Pastor Bugingo si birungi ayogedde ebiriwo akaseera kano eno ku nsonga za Salt TV atendewaliddwa era nagamba nti ensonga yabika nga agenze azivaako sente abasajja ze basaba mpitirivu nnyo kubanga bagizza ku mpewo obukadde 2 sente mpitirivu mulina maaso Pastor Bugingo alina byayogedde ku nsonga za Salt TV abali ku Fit Air muyinza obutaddamu kubanga mufuna Salt TV ku Fit Air mbina maaso songa ati ne Yesu akyaliddeko Papa omujja gwe baakalonda e Vatican bagamba nti omuvubuka oba omusajja muzanyi wa firimu amanyikiddwa nga Jonathan Rome yazanya firimu y'obulamu bwa Yesu emanyiddwa nga The Chosen asinkanye omutukuvu Papa Leo wali e Vatican era nga bano bafunyewo kaseera ne beekubaka akapiki kya serefi oba kapika serefi. The Chosen amuviyo yali mundoza firimu ya Yesu bakiraga nnyo ku mativi ebisesinga oluusi nga Easter enaatera ndowooza wane Christmas obange enaatera oba simanyi naye nga ku Easter ng'enaatera amateeka amativi galaga firimu eyo ne Christmas toza mukitegera bulungi nnyo baakuba Yesu ne bamuteeka ku musalaba ne bamukomerera ku musalaba ne bamuyitisa omusalaba omuvubuka yali mu firimu eyo akyaliddeko Papa Papa wali e Vatican Papa yakalondebwa onamanyikiddwa nga Jonathan Rome firimu bali bagita The Chosen yafuluma mu 2017 movie eyo era movie eyo yakyaka olw'ensonga nti amativi gonna gagikozesa nnyo ekyamazima omuvubuka yi afaanana Yesu Kristo ebyaddala ebyala byamufaanana ekyamazima era abasajja abamulonda abadirector abadirectinga ka movie kano abalonda abazanyi ekyamazima bamulonda nga bamulaba ekyamazima photocopy ya Yesu Kristo ebyaddala bane yamufaanana bannanga amufaanana amufaanana ebyaddala naye nga munanga we tuli ongera okubanga mu followinga Fad TV temujja kubanga mwejjusa like ngo commenting ato subscribe ngo jige kade era nga munange bawayizaamu akafuana abantu bonna bagambye bannange kikino ketulabako onagamba ati agenda okutambula mu mawanga agenjawulo ga Africa kosana mawanga ag'omu Europe ng'agenda munange alambula ku bantu Jonathan Rome manga Africa East Africa mumulinde yani mu Uganda yali kyalamula kuba simanyo bana atukira ku chachi yani oba chachi yani oba yani Bugingo yali agambye okumuleeta era ko Kananirandi simanyi bakole tubyagotanyemu bya TV nenga Bugingo yali asubiza omukyaza ku Kanani yali amusubiza omukyaza ku Kanani amanyikiddwa nga Jonathan Rome bakuba simwango okumukyaza mpoziko nga badde akyadde mu ggwanga eryo ne mumusaba akole kyayiteko ku kyaki yammwe simwangu naye ng'asubiza okuba nga atalaga amawanga ga East Africa ne Africa okutwalizaamu kwosana agamu ku mawanga ag'omu Europe agamu ku ago era mu East Africa ajja kugendako mawanga gamu nagamu mawanga gamu nagamu amanyi abantu bangi nnyo abajja mu East Africa ne mu Uganda ne batatuuka ne bakoma Kenya oluusi ne Tanzania naddala abava mu Europe kati awo simanyi oba kuola mu Uganda lifuna kakisa n'akyalako mu Uganda wuyo gw'olengera omuvubuka ono baaba photocopy ya Yesu Kristo looza omulengera abantu bonna nga bayayaana okwekuba eneko naye ka selfie yabadde wali Vatican ng'asinganye Papa Leo Papa Leo wali Vatican bamuyita Jonathan Rome yazanya The Chosen yafuluma 2017 efirimu yali ekwatagana ku bulamu bwa Yesu Kristo mumwe naye banyumizanga nti ate Yesu bamukola biti musalaba mu kitabo mubisoma mu kitabo nonya kamuvi kabaita The Chosen ojja kumanya ebyaliwo baba bazanya kwebyo ebyaliwo mabadde afuna kaseera abataliwo biseera ebyo naye musobola kubanga mukola ki
mulaba kubanga movie ejja kubeerawo byasa ku byasa. Eyo movie ejja kubeerawo myaka ku myaka. Tujja kufa tugirekewo nga bweri ziba ku butambi. Kakati nammwe abatawala bulamu bwa Yesu ng'egi byatambula bwe banyumiza obunyumiza. Funa movie ya Chosen tojja kwejusa. Eyo ngavudde ng'enzo kusazisazi ne wa Pastor Rosas Bugingo asobeddwa obukadde 2 obukuzzako TV ku Free to Air. Bugingo atendewaliddwa ensimbi tezikyalabika ebyokusondera bingi. Nabagamba nti entegeera zikyasonda. Kati weebuuza ate oba TV ate obyavuddewo ate wabyaza biti ate byo simalina kumanya. Kuba ate tukyayikuza Pentagon nazo nnyini zikyabuze ate bya TV nabyo nebikwakira byenyigawo. Akati awo no munnange n'olyoka ompulirira embaga. Kakati no munnange Katonda abayambe muvubuka oyo Jonathan Rome wanaaba akyadde Uganda nga zekomanga ga East Africa jeke Uganda. Bugingo mukama ndowooza abayambe bafune ku chance mukyazaakokko oba oli ayinza obayambako n'abatofuna kakisa ne bamala Pentagon. Ebizibu bingi nnyo ebiri awo ku Canaan awo ku HPM awo also Prayer Ministry bizibu byakomookomo neza Pentagon tezinnawe ate kati TV nayo baagikutuddeko ku mulongooti gwa Free to Air. Ogwo mulongooti mbadde nsimanyi nti bagusasulira nango gubeerako nyabo nakitegedde eggulo nga Pastor Bugingo alagira TV baagisazeeko. Nze nadde manyi nti mwekonnekitingako bwekonnekitinzi. Nze mbadde manyi abali ku StarTimes ne Go TV ne DSTV ne Zuku n'Azambu basasula essente kyambuuseeko nadde sikimanya kapya gindi ako. Why nadde manyi emilongooti gya Free to Air just gibawo nagalaali ayagala yasikako nga simanyi nti munene nagwo gusasulira. Nakyewuunyiza nnyo nakitegedde eggulu. Kaakati ne munnange awe tuli Jonathan Rome eyazannya mu firimu ya Chosen anaakyala mu Uganda. Kuba amanga East Africa agambye ajja kugajjamu ne amanga gamu agamu Europe. Manyi East Africa sebo nnene ayinza ogamba ati ajja kujja mu East Africa Uganda netwesonga n'atalinnyayo. Tumuwulira nti yabaddeko e Tanzania ne Kenya ne manga East Africa amaala agali okumpi awo. Kama Katonda atuyambe tomanya ayinza okujja engeri twafuna papa natukyalirako tomanya naffe tuyinza omufunako n'akyala e Uganda. Kijja kuba kyamaanyi nnyo nno newankubadde si Yesu wadde ali mu kifaananyi kya Yesu naye era kale ne Pastor Bugingo yagamba nti ajja okulaba ng'akola ki akyalako ku Canaan. Kinaabeerawo ku Canaan akijja kuba kikambwe nnyo nti Yesu ajja kuba akyadde. Akati nojja kuwulira essappe n'okweyagala nti Yesu ng'akyaddeko ku Canaan Land. Oba oli awo ajja bayambako okubanga munnange ebizibu babivunuka. Ebizibu bingi nnyo awo ku HPM awo ku also Prayer Ministry ebizibu bingi. Lwakwa Pastor Bugingo tabiraga naye bambi bingi bibasusseeko. Pentagon, Satellite, simayanga TV. Naye gwe kyokka eza Pentagon simanyi bazituuseko ne mukakoota. Kyokka n'eza TV nazo nnyingi n'obukadde 2 bungi. Bannange Kama Katonda abayambe naye nga Pastor Bugingo atandise okuba nga atendebwalirwa ku bya TV. Atandise okuba nga awanika TV aba Free to Air mwalikirawo kugirabako. Soti TV mwalikoma mwalikirawo girabako Free to Air. Mbe bulungi mweraba.